Mbogo Minister Sibwaga sente obandi senior advisor to the president account akasema kange mukateekawo kati bobo yakala okumpa sente teeka ku account yange ate sizifunye mu third party ate nze nzoba mu nyumba ate sente nzifunye mu muntu omulala kakati ebyo bobo binoonya tibirungi tumukwatira ku sente birungi tumulimba bwa minister government njimanyi timulimu bbiri tuyinza kubumba era kakamba buuza ono omukyala gwe bayita gundi Amongi ali very powerful naye ali mu government minister muwa minister bamukube bamumalewo bw'oba oyagala okufa yingira government ya Museveni kuba bali abaana bazimba mu dde yaabwe netiwaaka yaabwe weeri ezimbiddwa bamukuba sente kati bali mu Serena babala sente giziraga bino byonna bye babikola yes nababuza ne mbagamba nze ndo bane muntu yanga nabaga nti Bobi Wine bwanaabeera ngaliyo kamunonye watudde nga kano ke kasoosewo kaani akato ne bagamba kakati ono walutwetwe ya pusi ekimuvumya Bobi Wine kiki byovumye Bobi Wine bwe yanajjayo omulala atabiri n'okola ki nembaga nti Bobi Wine tolwanyisa muntu lwa malisi mwabyogera nti ndi mulalu bayise nyina engala binedda mu mbwe mpite tukole na fenna ekire malisi tekola ate bakole n'omulalu ate mubenyondo mwaso omutwe nti ono mukundu mbeiza bamwadde obwa minister mulalu wabula the same qualifications ezimufuula minister zezimufuula ne member parliament bwaba mulalu lwaki ne mu parliament avaamu nemugaa nti Kakooza tayina buyigirize bumufuula minister nemumugana mu parliament nasigalamu the same qualification apply this is malisi yamwetekola kitegeeza omuntu wabanga tasobola kubeera minister ne mu parliament alina kubeeramu okuma Bobi Wine nti muli wa Lusiyaga bwe walabyewo omuli wa Lusiyaga awasa ate ekisomokera tebawasa oyo walutwetwe ya pusi tebagenda nefokisa erandani nebegatta ku basiyazi uyejjewo omolozi ezivuma omuntu mukodo bibankwata atunda bitaka lya forest mwanyina n'agamba nti ye embuzi ze yatunda n'atwala ettaka erya billions yemwogezi wa caucus kati ngeyo gavumenti ogibeeramu you be outside n'okolya Museveni ng'omuntu the way you do bwali sima kimukoledde sente wa ku account put my kati fe twalwanira 5 billion zibanjogerako bazitwale kwata 5 million 5 bisule ku account yange olutalo lugwe kakati kino ekya Bobi Wine mutemukitegeera teri kirungi nga kubeera bagezi nga muyina sente nga muli mu government. This is what the Westerners have. Abanubbi baali tebasomye, abakyolera abalango baali tebasomye, bagenda okuleeta ono lalo otunu bamufuule foreign minister nga bookero bawambye government. Abalango bagambanga abakyoli nti mwe temulina bwongo bufuga ggwanga era bwe muli tujjawo mujja kugwa. The same happened. Nti the Acholis remained in the army. They did not produce capable politicians. Abawestana bonna babirina Kivengere yabatwala ebweru ne basoma ba Museveni ne bagenda mu maje ate basomeseza nakati kwata power nga byombi babikola ki. It's not easy a tribe to have all of this all a region to have all of this nina kati basomeseza andika kati bwe kibakokoze kiri kimu nakiwandika mu katabo kange kan the making of Dr. Besigye nakawandika 2 ndoza kaka no 211 nembaga nti Besigye amagezi ge yasala gali bwegati ni mugisa muntu gasaze following a script yemu if you wait Besigye yamanya ti wakapabulo ne banna bali ku secretariat bali bagala kola political party nebidandisati ono omwana biri maaso nayagala alabe president yamubbireko ti abasajja abakulu ku secretariat bagala kola ki kola party kakati nga ye biri maaso asabye sente za mobilization ne bazimuwa wakapabulo namulekera message nti gulyako mukazi wange mmotoka biri maaso kyakola naye nazikuba ku mutwe ng'ategedde yapangisa ne helicopter n'agende Kasese nawa kati bano abali ku secretariat
ne bamulemesa okulaba president kati biri mu maaso akola ensobi avuma kigongo tavuma omwena aleema kwayo ekigongo yali ayagala kuhabituratinga omwana oyo yali mobilizer mulungi nnyo naki bamutwala mu kkomera ne bamusibirayo nafuna omusango moral turpitude tali esimbawo era ayina hoteri wa president yamuproposingako okubeera government spokesperson ne bamuyolerawo ne bamuganirawo ayina omusango ogwamusinga kakati Besigye awulira babidani nga bapulaninga ki ye nayingirawo kati as a result the moment somebody starts a political party before you however powerful or important you are you line behind him amanya Mushega envoyiwa akwatira Besigye briefcase jeno mugesa muntu akwatira Besigye jeno yakuba tamama Beti Kamya yagenda okuvayo nga yakwa envoyi kateeka ya envoyi why this man ye yatandika ekintu kye n'atuula mu kyeya yakyeyalinga ye yali mbali kike kati bagenza okulaba ng'ono omwana ze si waabwe Bobi Wine era nekimuteera mu katabo kaabwe kyokka Bobi Wine yabakyankalanye kakati nkakubooza nga babagamba abulamu akyabulamu message yali agiteeka mu mawulire akyabulamu kakati bwe kibakoze bamukisa muntu bakiiza omulabanga yamwesibako bwagenda naye mu America they are forcing him into a trap to form a structure. The moment Bobi Wine forms a structure is finished. Kubaka kakati okuba ki oyinza okuba slogan tosobola okuba ki ne mu maji bakuganya you cannot shoot a moving object kati a moving object eri wano okuba wano kakati bano kibamugambako if you sit down in a formal structure do you think Bobi Wine can defeat Mugisha Muntu in an election on who should be the leader? Kakati bwe bakoze baluwalinga ono omwana into trap ti Mugisha Muntu by all means agenda kuba wa Bobi Wine Bobi Wine agenda kuyingira bali ko bamukuteekako wansi abulamu ono ye president ono ye vice in fact nga Mugisha Muntu ye president Bobi Wine ye vice bano bakuba bagezi bali yesene kiteso mu parliament bakireta ku mu proposal ya constitutional draft ndi tuina running mate ngekenya okay you don't shaka your vice kwa mwajira mwenda kuki vice president second is not a vice president for continuity we are assistant wa president ero mulima akokoze bulungi nnyo mutategeera vice president wa Uganda is an assistant to the president yeah amwachi vice president wa Kenya Malawi Nigeria is another type vice president for continuity nti president bwabako kyabadde onamaliriza emyaka gyabwe yo mu America you can separate only after if you go back to an election yani aziddamu tewali aswaziddamu kakati bayinza okubakwatira awo Bobi Wine ye vice abavubiri bakwatira ku mulamba engege amazima so mbawulye mu taina Mugisha Muntu taina kyatutte secondly Mugisha Muntu is more dangerous than Besigye really mbabulira Mugisha Muntu is more dangerous than Besigye ngaze ku ballot paper one mugamba nti Mugisha Muntu Munyarwanda bashimutaku ekigambo Masaka kiva mu kigambo kya Nyarwanda Amasaka mbagamba nti 40% of the Baganda have Kinyarwanda blood abe Masaka abaganda bondo Masaka bokka tunuli abaka ba parliament oyo omwana gundi wena Kaseka yaleta ka ekiteeso tuleta ababaka abava mu Buganda n'ababaka abaganda he had a point ababaka abava mu Buganda n'ababaka abaganda olowooza kyala singa obungi Buganda kubanga luli previous mu kimwali temumanyi abaganda we are not accommodative as they say the foreigners who came to Buganda were accommodatable nti abasajja abalundi bali ku nsaalu abaganda gye baziikanga kati abaganda ne batategeera nti soil erosion bwakuŋŋaanya ettaka liiwawa be bayina emmwanyi waliwo omulundi ali mu kyalo wakati mu Buganda bali ku nsaalu bakalimanzira bakawutu baani tu bwe bajjanga ku kyalo
nga batuma abanye gaabwe aba nanyini kyalo bwaba wankima baba bankima ewaffe tulina mu kirundi bakalimaze bakawutu bandi bakatoto ate abaana be bakafeero tu nga tebakkiriza mwana waabwe kuvuyisa mwana wa muganda lubuto bajja bagoba ku kyalo but they encourage their children daughters to marry baganda boys. Yes. Era omusajja yasooka okutawanya abantu wano bamuyitangane musajja abadde yaliko ne minisita wano Kirenga yeetuma Sserwadda n'agenda ku scholarship ya Buganda. Obwakabaka bwe bwavawo n'addayo ku Kirenga mutabani wa Ndazibona. So you see, eyo pakita y'amaanyi nnyo. Hawumere Banyarwanda vote. 2. Kitawa Mugisha muntu yera was an influential man in UPC. 3. When you look at Mugisha muntu, have you ever seen Mugisha muntu abusing the army? Ya commanding ako. Mwalimu na byako Mugisha muntu nga atambula nga bamupiyeti yakasa abasirikale. Mwalimu na byako Mugisha muntu nga avuma Museveni. Amulabanga tata. Kati choice ki omukulembeze talonda muntu gw'atamanyi omukulembeze talonda muntu anamudusa misindi. Ate besi munyina n'akakuku ke mwogera. Omwana omuganda ekimugana okusika kasita kitaawo agamba nti yantuula mu kifuba baasi wakaba kukuba kibooko dduka buddusi ekitegeeza Mugisha muntu is a serious candidate combined with ono omwana. Yes, kubanga abazungu beesiye bamutamiddwa perennial loser mbabazi mu China mbaba tebayinza kumukkiriza kufuga Uganda America in this current structure. Walaira ko Mugisha muntu nga yeewubira China. Ate Mugisha muntu si mubbi. Nikuona omwagala Mugisha muntu bukwano gwange kankubuuliza. Gwe kandi bwobeera mu maka mukazi ali mu maka talina musajja gwe yegomba bweru. Naye tamwendako mukimutamanyi lwaki mungamba ko bawe nemmanyi anti kakati fa Baganda tugamba nti omusajja bwebanga asobola omwenge n'aguwamu ng'abwalayira omuwala bamuleetera kati Abaganda bayimba timbeera wa busanaalira yiddi naye akawugulu kanimbira ddala Ssemakula ate Ssemakula tamwogedde. Mumenya Abaganda bayimba ebintu byabwe ebyo bina meaning imwe gye mutategeera. Mugisha muntu yaleeta ekiteeso nti baminisita tebasaana kubeera ki ba MPs. Naye lumu ne mujereganya neegundi oyo noona Pito kakati ne tusinkana nangane otujerega n'otujerega naye kyakalokola research emu genda mu West Nile olaba abaali bajeno baamini abasitunda ebinyeebwa. Is that the situation I wanted to be in the future? Nimulaba nga ali honest. Mugisha muntu bwe bagenda okwesimbawo yali talina ssente yagula nanasi ze yasala nga zagabira abalonzi. 2. Abantu abo tebali serious. Nabaga nti abawistanda bajja kgenda nnyo mu ggulu lwaki tekina ensonga. But fe Abaganda tulina embiibi. It's not easy. You should not even come near me. Don't think that we can talk. At least somebody else. Abaganda. Negwe yankola ekibisi gwejja. Eyavuma Sezaalawo oyinza omwerekera okujjayo omukazi yanobye. Bano babalowooza money. I can talk to this man. I can blackmail him. I can do. Nyinza okuba luli wampona nzi nyinza okuteeka empeke bbiri wansi w'olulimi ne nkufiira amaaso ne gaziba ne memory ne nkikuggyako. Kati gwe avoid me like a rapper. Ffe mu Baganda tubeera n'emmoto mu nju oyingira jjukira kiwankola. Kyobala mufa. Wayagala omusajja wa sipeeso oba owa bodaboda ng'opangisa akutwala ekiro gwe tomutya gwe totegeera nti ayinza okuba yapimanya n'akusirikira kyopala bamubula. Therefore kakati Mugisha muntu etalina mbiibi. Mugisha muntu si mubbi alina ki. Mugisha muntu respects the president. Kubanga president yajja kutuuka ekiseera akole ki. Bobi Wine kye yagambye titwali tulwana bwali olwana nga bakujereka bamuyitanga mu scout. Waliwo akati bakayitawo in Uganda tebawogerako ku contribution ye. Robert yagamba how can Museveni say that he will go back to the bush? How can you go back where you never went? Kale si mulwanyi. Museveni bamuprovokinga wano
ng'ali ne mukyala we Kawempe ne bwe yaddeyo okugula egundi ekitanda kye wadde taddangayo okugula kirala kuba security ndowooza temukkiriza ayinza okuva ku kitanda n'agwa. When a president becomes a president aba property ya ggwanga kyobola engalo ye bw'agisibako bandage yeeraliikiriza abantu because you property of the state. Osobola okubeerako kyobadde Habyarimana yafoomu miliyoni y'abatuusi yaggwawo. That's why leadership emerges at a surplus level. Teri kabaka mwavu kasamukkiriza omukulembeze kitegeeza kuliya kwejalabya alina kuba mugagga alina kuba ne ssente alina kuba n'ennyonyi ne bwaba na bbiri n'emmeka ne bwakuumibwa kimbiwulira mbu domestic atambula nnyo. Leadership emerges. Osoma social development byakola n'atambula mu economic class. Abantu miliyoni 1.5 abalangira bakola bali emitwalo 9 Musota atambula n'abagoma be ayina Boeing era bwaba mu conference loko Muswati Muswati oyo naye atambulira mu nnyonyi kulambya ng'agenda okwogera ne bwamala ensi neeseka neekuba mu ngalo yali mu masuuti bano bambala bukete negundi gwe mulimu gwa he travels with them n'abafumbi be gano agakyala temwagala byagavudde gana agazina kati oyo si kabaka. Once you have leadership emerges at the surplus level. Kakati ekyo mukitegeera ti once you see Bobi Wine akitegeere timubali bawini nga batudde ye yagenda okubeera vice mu byobufuzi bwe tebagaana. Gundi yajja ne Ruto tayinza kufuga Kenya ava mu family enjavu. These Westerners cannot entrust their wealth to Bobi Wine. Bamumanyi is he part of them? Banna Kenya bawa abakikuyu bakkiriza Moi naye omusajja bamuyitangani yamala kubatta n'abamalawo banne bapita okugamba gundi Mboya baani yamala bakuba n'abamalawo. Kyogamba Mugisha muntu ayagala wa president Bobi Wine nga vice president. Yes, eyo formula ejja kukola very dangerous. Inako.